Ekitabo ky'Abassekabaka ekyokubiri, essula esooka. Awo Mowaabu n'ajeemera Isirayiri Akabu ng'amaze okufa. Akaziya n'agwa mu kituli ekiruke ekyali mu kisenge kye ekya waggulu ekyali mu Samaliya, n'alwala. N'atuma ababaka n'abagamba nti, mugende mulagulwe eri Baaluzebubi katonda ow'e Ekuloni, obanga ndiwona endwadde eno. Naye malayika wa Mukama n'agamba Eriya Omutisubi nti, golokoka osisinkane ababaka ba kabaka w'e Samaliya, obagambe nti, kubanga tewali katonda mu Isirayiri kyemuva mugenda okulagulwa eri Baaluzebubi katonda ow'e Ekuloni. Kale nno bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, toliva ku kitanda ky'olinnyeeko, naye tolirema kufa. Eriya n'agenda. Ababaka ne bakomawo gy'ali n'abagamba nti, kiki ekibakomezzaawo? Ne bamugamba nti, wazze omusajja okutusisinkana n'atugamba nti, mugende muddeyo eri kabaka abatumye, mumugambe nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, kubanga tewali katonda mu Isirayiri ky'ova otuma okulagulwa eri Baaluzebubi katonda ow'e Ekuloni, ky'oliva olema okuva ku kitanda ky'olinnyeeko, naye tolirema kufa. N'abagamba nti, omusajja azze okubasisinkana n'ababuulira ebigambo ebyo afaananya atya? Ne bamuddamu nti, yali musajja wa bwoya bungi, era nga yeesibye olukoba olw'eddiba mu kiwato kye. Awo kabaka n'atuma gy'ali omwami w'ataano n'abasajja be 5, n'ayambuka gy'ali. Kale laba ng'atudde ku ntikko y'olusozi. N'ayogera naye nti, ggwe omusajja wa Katonda, kabaka ayogedde nti, serengeta. Awo Eriya n'addamu n'agamba omwami w'ataano nti, oba ndi musajja wa Katonda, omuliro guve mu ggulu gwokye ggwe n'abasajja bo 5. Omuliro ne guva mu ggulu ne gumwokya ye n'abasajja be 5. Awo n'atuma nate gy'ali omwami w'ataano omulala n'abasajja be 5. N'addamu n'amugamba nti, ggwe omusajja wa Katonda, bw'atyo kabaka bw'ayogedde nti, yanguwa okuserengeta. Awo Eriya n'addamu n'abagamba nti, obanga ndi musajja wa Katonda, omuliro guve mu ggulu gwokye ggwe n'abasajja bo 5. Omuliro gwa Katonda ne guva mu ggulu ne gumwokya ye n'abasajja be 5. Awo n'atuma nate omwami w'ataano abalala n'abasajja be 5. Omwami w'ataano owookusatu n'ayambuka, n'ajja n'afukamira ku maviivi ge mu maaso g'Eriya, n'amwegayirira n'amugamba nti, ggwe omusajja wa Katonda, nkwegayiridde, obulamu bwange n'obulamu bw'abana 5 abaddu bo bube bwa muwendo mungi mu maaso go. Laba, omuliro gwavudde mu ggulu ne gwokya abaami b'5 bombi abaasoose n'abasajja baabwe 5, naye kaakano obulamu bwange bube bwa muwendo mungi mu maaso go. Awo malayika wa Mukama n'agamba Eriya nti, serengeta naye, tomutya. N'agolokoka n'aserengeta naye n'agenda eri kabaka. N'amugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, kubanga watuma ababaka okulagulwa eri Baaluzebubi katonda ow'e Ekuloni, kubanga tewali katonda mu Isirayiri okulagulwa eri ekigambo kye kyewava okola bw'otyo, ky'oliva olema okuva ku kitanda ky'olinnyeeko, naye tolirema kufa. Awo n'afa ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali Eriya kye yayogera. Yekolaamu n'atanula okufuga mu kifo kye mu mwaka ogwokubiri ogwa Yekolaamu mutabani wa Yekosafaati kabaka wa Yuda, kubanga teyalina mwana wabulenzi. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Akaziya bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gy'Abassekabaka ba Isirayiri?